Ye Mboozi ku kufa kwa mwana muwala Eva ekyali n'ebibuuzo bingi. Abafamire mpaka nakati bakyali mu maziga gabeeyongera buli lukya nga beebuuza kiki ddala ekituufu ekyatta omwana waabwe. Emboozi eno njirina era ngenda kuba nti ate nkuwa katundu. Omukyala gw'olaba mu katambi oyo y'omu ku abo abaali so close ne mwana muwala Eva, nti entandikwa y'okufa kwa Eva mpaka gye biri kati byonna Emboozi agirina era agitunyumiza. Ngenda kuba ngikuwa mu butundutundu, so ky'olina okukola kuba nti ate ogobererwa. Bintu bingi bye mutegedde oba bintu bingi bye muwulidde ku story eno, wabula waliwo waliwo n'ebirala bye mutannaba kumanya oba bye mutannaba kutegeera. So byonna mbikuleetedde wano. Ky'olina okukola ekintu kimu kuba nti ate weekuumira ku mukutu. Video giwe like ate subscribing. Ogiwa like kijjambako kuba nti information etambula ddala ku speed ey'ewaggulu, neesobola okuba nti ate information etikwa ku buli muntu. Kankuwe Emboozi eno. Kati Eva jja tugamba bwonna gye ngena nakuitakeza bakati ffe twalowooza oba alinayo boyfriend we naye ate tukireka okiwulira. Kati nze wenkivaako nenkyesonyiwa Eva akoma wano bagenda mu kwanjula maama nga we nkugambye maama amubuuza okaabira ki, bano bwe bamutunuulira nnyo n'agamba oba oli awo ssanyu. Okwanjula kwani? Okitegeera okwakato James Mabirizi yayongeddeko n'amannya amalala we yaleetera Eva alina amannya amalala simanya Mwakirasha ago yagongeddeko ng'aleese Eva ndowooza be yalimbalimba ebyo eby'empapula. Kati Eva ng'agamba mukadde nyina ebizibu nyina amabanja blabla ebyo weebitonga ng'amugamba n'omugamba ebya toileti nga mukadde amugamba naye ne toileti yetonya biki nga Eva amugamba okwanjula kwe kuno eno mbaga Luwambaga yaliyo 28 okwanjula ka video ko kwanjula nja kakusindikira enkya oba ne yakabaka nsindikira kawo nja kakusindikira katonga awasa mukyala we. Yes, on the 28th October. Okay, kati nina ne ka video kenjagala olaga abantu aka Eva mwennyini ngali yoba yalimbaga eno yalimbaga yakato eyo yonna mbaga 28 yoyo omukyala yoyo Eva yali omu ku ba maids era yoyo awo ng'azinamu. Yesebo bambi. Okay, genda maaso n'Emboozi. Kakati sebo nga Eva nga basibula maama nga tunaba kugenda wala gana amaka Eva gali mu gaani simanye yali mbatendo yali mu batendo awo yatuukira ng'abeera ne Basaalongo awo baali bagenze ne batendo kubanga munnange kubanga feri mu kikomera gye twabeera awo si we wa Naalongo bakati ate awo bayali ava mu maka gaani kuba ate nyina ne ka video ngera ttendo naye afuluma amakaago nako njakakuwa nyina video oba njinoonye kati njikuwezo oba nnindeko ate wali buzibu genda maaso n'Emboozi. Akati munnange nga ba Eva bakomawo e Kampala nga balinde okwetegekera emikolo gy'embaga because okwanjula kwaliyo 21st kitegeeza eyo yonna wiiki. In fact n'okuva wano mukadde yamwegayira namugamba Eva sulako wano Eva sigala era maama bw'atyo bw'ayogera mbu yamwegayira namugamba mwanange sigala nyina bye nkugamba Eva ndowooza bambi ng'amumisinga ng'omuzadde Eva kwe kumugamba maama totandika kuba yamugamba nako nti obagendeke tonnaba nagendako mutundu ekola kikusaba. Kati Eva namugamba maama totandika era nzijukira ku olwo olunaku bakola after party ndowooza baali bavudde eno okulaba mukadde nzijukira okulaba ku status ya Eva nendaba nga bali mu kirabu nga baddugaza emmeeza n'emmeeza ziriko bbiya nga mungi nnyo neŋŋamba ate kubanga jjukira munansonyiwa munnange ffe engeri gye tuli abalokole neŋŋamba Eva ali yagenze ne mu kirabu era nakubira ne mukadde ne mugamba maama okimanyi nalabye Eva ng'ali mu kirabu naye salabye ng'anywa mwenge namulabye anywa kagundi ka Red Bull olaba ye Red Bull oyo wa energy
Kati mama nangamba bannange iva namwegayiridde wanajje like tugende omwana kakati agende muganda nalabye baddugaza emmeeza babadde kwa futa pate ey'okwanjula ye labika pate eyo yali mu ssente kubanga amabiya gaali wali bannange ebyokunywa nga biyitirivu era olaba bambi ababirimu si batini kati munnange tuba tuli awo ng'emikolo gituuse kubeera eyo yonna week that's a full week okuva ku 21st paka 28th eba week namba ng'era abeera bannaalongo tuba tuli awo ng'emikolo gituuse nze saasobola genda ku mikolo iva asindikira mukadde transport mukadde najja n'atuukira ewa maama wange gye nali mbeera ne mugamba mama sigenda kusobola nali nfunye running stomach simanyi gye yava nze nalowooza emikolo gye nabaddeko gye gyandetedde obuzibu ne bamaama bali bakatuuka nabo ne bafuna running stomach ne kazzukulu ke yajja nako akana ka sister wange afe ne tukyabifaako ne bagenda ku mikolo emikolo we jaggwa mukadde n'akomawo eno ekabwa n'aŋŋamba Maureen kubira Eva yaŋŋambye okumpa transport anzizayo ewa mu kyalo era ne nkubira Eva n'aŋŋamba Maureen neebase ne nsindikayo mutabani wange nanona zireetera maama mukadde okuddayo mu kyalo mba ndi awo nze n'ebya Zanzibar nali mbyerabidde mutufu nti yabikoonako naye bambi yabikoonako ng'ali Dubai ekyo kyekindeetera ate kuba n'abantu abagamba nti ekintu kino kyali kipulaninge kuba abantu batugambye nga nnyo nti ekintu kino balaka baali bakipulaninga dda nga ne bannaalongo baali bakimanyi okiwulira kuba nze najjukirako Eva yakumentioningako when she comes alina ogenda e Zanzibar lwakwaffe tutwalowooza nti agenda kulaba ba boyfriend or something kati mama ngamba Maureen enchano Eva yangambye bakola ki that was the 29th 28th yalimbaga 29th nga balina okugenda e Zanzibar ningamba ye ate mukubidde agambye ye basenti kirabika basitula lw'eggulu era ffe munaye abalabi ba status olwali olonze siri mulabi wa status naye ez'abaganda bange omukeberako once in a while naye nga ije nali nkimanyi nti Eva already agenda nga nyina okukeberayo okukondabe ngera tumaze nagenda okebera ku Mande nga ndaba Eva era ekifo kyalimu nga si kye Uganda nga ndaba bakutte enfudu ziri mu mazzi gatukula nendaba emmere nensindika nga wono wana muganda okuba olabye status yakulabye omulabi nengenda ne ku status ya Tendo nendabayo Tendo nemusindikiranga nga mpaana naye nga Tendo tanziramu okiwulira Mande neyitawo Tuesday neyitawo nga ndaba status Wednesday neyitawo nga ndaba status era nga ndaba tebalina buzibu naye mwezi zonna ennaku esatu ze nalaba status za Eva simanyi oba Katonda yali agezaako kundaga kijja maaso ngenda okujjukira okuva emabega okuva abagenze mu vacation nga sirabangako mukyala Kato Christine Naluyima kati erinnya nalikutte obwedda Rejoice lyatula nga mukyala Kato simulabangako mu sini neegi nemu mu vacation gye baali ku honeymoon ate n'ekirala ffe twawulira nti Eva agenze nabo ffe twalowooza n'ekirala we twawulira nti Eva agenze nabo e Zanzibar ffe twalowooza ne ba metroni bonna ne entrage yonna ba maids babatutte kati ffe twalowooza nti ne bagenze bokka bana omukyala Tendo n'omwana ne Kato ffe twalowooza bagenze bonna